Yes, tubanirizaako wano ku media kyokola kyamannyo mukwano gwaffe okubanga wekumidde ku mukutu gwaffe. Webale nnyo okubatenga osubscribinga olikinga osharinga. Kyoba okola ekintu kyokka sharinga olikinga atomala commenting. Gwe nalina akalango mukwano gwaffe namba za Facebook zezo. Naye ku nsonga nyini eya Rema gye tuliko ne mubawe Amuza Dr. Amuza oluvannyuma lw'okulabikako oba ng'alina abawala abalala. Ate abantu abamu batandise okuvaayo okubalaga nti Dr. Amuza yandibanga ali mu lusuubo oba olukwesikwesi olw'okwagala okulekawo omwana wa Bendi. Mukwano gwaffe ate ye Rema alagira dda nti tebindya ebyo tebindya mukunnange ate munnange abaana abawala okubanga batandise okweriranya omwami. Mukwano gwaffe kiyinza okubanga si kirungi, so twagadde twogereko ne mwana muwala omu ku journalist asinga okuba Kampala oba e Uganda wano abamu kubakola program bweziti mukyala Jeni ow'ebitaala ye atubuulire ku ndowooza ze kikyagamba. Madam Jeni wanje ku nsonga za Amuza ne Rema ozigamba ki? Neza osirabawo nsonga oli Amuza ne bwaba afunye omukyala omulala gwalabikiddwa naye ekisooka musajja musiraamu Rema mukyala musiraamu abasiraamu bagamba balina wasabana so bw'aba yoyo haki ey'okubiri alhamdulillah Rema balina okikkiriza n'akyembrace nga kubeera ne Kenzo gwe yasookerako era yalina funa ow'okubiri n'owokusatu n'owokuna naye ng'omuwala yanyirira naye ng'era Rema wafe akyamukubisa. Tetulabe nga Rema ate ayinza okugenda mu depression kuba kino ayinza okuba abadde takisuubira bambi. Aba alina okisuubira eddiini y'Obuyisiraamu mpozi nga teyagisoma kuba muwulira agikiririzaamu. Omuwala aba alina okumanya nti omusajja bw'aba akuwasizza ono omusiraamu yeetaaga bakyala bana. Kati Rema tasobola beera bakyala bana. Ekisooka Rema nga Rema ayina omumwa. Ekyamulemesa ne Kenzo kye kyalina na relationship. Omumwa likiki omumwa nti obudimpo obulungi omusige. Ayomba nnyo afuga omusajja and of which abasajja ebintu babikoowa kati abalina ofuna ake ey'okubiri enaamuwummuza ate omukazi abeera nnyo mawulire kati omusajja ayagalayo konooli ekinyarwanda ekikyeki abaganda twetaaga okubeerako n'omuntu atuyambako. Kiki otegeeza muba temumalaako twemalirira naye ebiseera ebisinga omusajja bw'aba musiraamu tasobola malako na muganda ekaba alina onnoonya ku byana b'embalala. Omanyi kati nga gwe omukyala akola ku bitaala program y'ebitaala Monday to Friday Madam Jeni mwabakola program ezirabikamu ng'olugambo gambo mmwe musinza okubanga bagamba mmwe musinza okubanga mwawula maka g'abasereebu mwaga nnyo ebyonoonese. Gwe Rema okulaba nga Amuza wani mwagidde afuna omulala afe tetwagala byonoonese. Ekisooka bw'oba ng'oli mu limelight oba olina okukuuma love life yo n'ogikumanga yo naye kasita ogiteeka mu public vote kyoba omanya ffe nga bannamawulire tuba tugenda ginoonya tumanye mpaka weekoma so bwe kiba kiri beta n'otateeka love life yo mu mawulire ffenna tulina basajja baffe n'engeri gye twakyuzinga okukola mu media omusajja oba olina omukuuma kati ye nga Rema nze kyendowooza essaawa eno kyemmanyi obufumbo buli mu kuyuuga naye Rema kyaba alina okukola alina okukakana mukyala Muyisiraamu talina kuva eri maama n'azaala basajja mpaka ddi ekisooka kati ezaddeko eggaali ekozeeko omukazi azaddeko second hand kati kyambuliza ku TikTok nno basiru takyalina second hand kati third hand kubanga kati alina omwana wa Kenzo alina n'oyo kati agende ku wokusatu anamuzaalamu owokusatu so omusajja bw'abanga yamuwasa wadde bagamba nti Rema ye yawasa omusajja agume afumbe enywera yeerima talina kunoba kuba ate ne gy'anaalaga naye tebigenda babyangu ekyamunobya wa Kenzo sex kasise wa Amuza amufuna agume. Kakati bwe tulabanga singa bukya ku makyakalo n'akireta Rema n'ayawukana n'Amuza tetulaba tiimu Eddie Kenzo nga musanyuse. Rema n'ayawukana kirinza obeera ekizibu ennyo kuba Rema alina okukakasa bannamawulire alina okukakasa public alina okukakasa Kenzo naye bwe kiba kibaddewo byonna teri Allah kyagera bubi anaafuna ow'okusatu n'azaala omwana ow'okusatu buli mwana ne taata we. Kakati Rema singa bukya ku makyalo Rema nadde wa Kenzo okiwagira? Sikirinaako buzibu naye ndabanga ekirinza obeeramu ekizibu. Kitya? Okuddira omusajja gwe wayagala bannange kibanga okudda mu kitabo kya P1 nti wanava mu P1 navaayo atoddeyo.
luli agenda Kenzo akajja si kangi nnyo kakati Kenzo akajja akalina naye Kenzo alina omukyala alina girlfriend si mukyala tekiri official naye alina gw'alyako so mulabako ffe tubimanya kuba ebintu ebimu bwe batolina bukakafu bw'amaanyi omanyi Jeniko w'ebitaala munnange ovumbula bye tutannavumbula Kenzo alina omukyala alinayo girlfriend naye ye Rema nze kyemugamba nga nze ya papa nayagala